Mu kugezaako okutumbula obulamu bw'abakyala mu disitulikiti Hoima, abakyala b'e Hoima baweebwa ensimbi z'okwekulakulanya wansi w'enteekateeka eya Uganda Women Entrepreneurship Program. Ebibiina by'abakyala eby'enjawulo ne biweebwa buli kimu omutemwa. Mu nteekateeka eno, essente ziri eyo mu bukadde 703 ze zaaweebwa ebibiina by'abakyala bano wabula nga balina okuzizza oluvanyuma lw'ebbanga eggere ekyabalema. Bano olunaku lw'eggulo bakwatiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli Kitoba, Bombo ne Kisukuma era ne batwalibwa ku poliisi y'e Hoima. Abakulira enteekateeka eno batubuulidde nti bakoze ekikwekweto ku bakazi bano basobole okulaba nga bakakibwa okuzza ssente zino. Not cooperating at all. In some instances, they even want to fight us. But we are trying our best to make sure we work peacefully, work with them, and of course where the members of the group, a specific group has not paid completely, we have no option but to compel them to use all means to recover the money. Ebbanga agamba abantu bano bamaze emyaka 5 nga babagamba okuzza ssente zino wabula nga beeremye nga n'abamu ssente bazikozesa bubi. To a extent, a number of them misuse the monies. Like we are now doing, they share the money and you can't see anything tangible that they have benefited from the money. That's why they're even struggling, using other means to recover the money. Joyce Kabatalya akulira enteekateeka eno agamba bangi ku bano ssente tebazikola mu kibayamba kwekulakulanya olwo ne balemererwa okuzizza. Because first of all we received 730 millions as of now, but we have recovered like 150 millions. Kyokka abamu ku bakwatiddwa bagamba obuzibu bwava ku COVID-19 n'omuggalo. Of course corona was there, it affected everyone, but now we are in time of working, and the good thing, they are promising to pay. Kakati abatannakwatibwa nga batwala ssente zino bakubiriziddwa okuzizzaayo kuba ekikwekweto kyo kyagenda mu maaso. Ssente zino zava mu minisitule y'ekikula ky'abantu n'ekigendererwa eky'okutumbula embeera z'abantu.